Ya Kalama TV katubuulize Kadamu ono alina amagezi g'ayagala okutuwa atubuulire n'engeri gy'alabamu ebintu n'engeri gye bitambulamu. Halo Nyabuli, Kalama TV. Kakati mbadde njagala kwogera ku eno sitolo Oweda gye mwogerako ey'okugamba nti omuwala baamusazeeko omutwe. Nze kyemanyi ekyo ekyali ekituufu kyaliwo lasitiya oba gwali gwa munaana, gwaliya wakati awo ogw'omunaana n'ogw'omusanvu nzijjukira kuba twali twakava mu kisiibo. So ekyo kyaliwo, omuwala yakwana omwami wa Wakakale yamukwana, ne baba nga beegadanga. Omuwala n'atuuka okufuna olubuto kuba omwami yali amwagala bya ddala. Yali amwagala bya ddala kumuwasa, naye nga musuubiza omuteeka ebbali, era omuwala ono yali awuzaayo emyezi 2 okumalako addeyo ewaabwe. Kakati we yafuna olubuto n'agamba omusajja nti nfunye olubuto naye tuluggyeemu. Omusajja n'amugamba nedda, ebbanga ly'osigazaayo ttono, tojjaamu mwana wange, beekola onooba omazeeko ogende mbeereko nze ne wenkusisinkana nkufunira ennyumba aw'okubeera, either sayidi z'ewaamwe oba wa wonna, okitegeera, nga nja kujjangayo buuzi naye nga nsigala nkuwa obuyambi. Omuwala n'agamba kale, n'abeera n'olubuto. Kati olubuto luweza emyezi 2, otuloota otw'olubuto. Kati madaamu akitegeera, oba omuwala ndowooza embeera zaakyuka oba kusesema oba kwegamba buli muntu yenna bw'afuna olubuto alina embeera ezimukyukako ezitali za bulijjo. Kati ndowooza madaamu n'amwekengera, ndowooza n'amutegeera bulungi nti ali lubuto. Tetumanyi yakitegeera atya. Kati omukyala kye yakola ne yeetegeka bulungi, teyayogera, teyakola ki. Omuwala ndowooza yali asula mu nnyumba luumu nga tagiggala. Kati otulooto otw'okumakya omuwala twamuwuzaawo ne yeebakira ddala. Omukyala yakeera n'ava mu nnyumba ewuwe gy'asula n'alekayo bbaawe, n'ajja n'ejjambiya. Omuwala n'amusaanya n'amutema mu mutwe ensingo, n'agikutulako, okitegeera. Kati aba afuluma waati n'ejjambiya, ajjukira yena n'omusaayi gumusamukiddeko. Kati aba afuluma kozi nga n'omwami naye yadda engulu n'amusuubira, n'alaba nga mu nju taliimu, n'asuubira nti ateekwa okuba akiridde omuwala gy'asula. Kati bambi omusajja agenda okujja ng'omuwala ali mu kitaba ky'omusaayi nga yafudde, naye ng'omukyala yali afuluma n'ejjambiya. Akole ki? Oba adduka oba akola atya, setwamanya, okitegeera. Kati awo omwami kwe kukubira poliisi, kwegamba bannamateeka baaliwo, era omwami kye yakola omukyala we nga naye bamutwala, baalinga bamutwala ku poliisi, naye omwami naye n'amuttira mu lujjudde. Era omukyala yafwalaajana nga yeegayirira bbaawe amusonyiwe. Omusajja n'amuddamu n'amugamba, kati gwe oyagala nkusonyiwe, kyokka oli wamuuse tewasobodde musonyiwa. Singa naye wamusonyiwa oba n'omugoba n'addayo ewaabwe. Naye kakati bagenda kumbalira ku nze nti omuntu oli yafuddeko olw'okuba nze. Kati naawe koofwe, mwembi mbafiirwe. Era omusajja n'akwata ejjambiya bulungi nnyo n'atema ku mukazi w'omutwe mu lujjudde lw'abantu, nga n'abasirikale weebali n'abantu abalala nga weebali, okitegeera. Naye nga byaliwo lasitiya. Ate era ekifaananyi kye bafulumiza kino si kyekyo, si kyekyo, kubanga kyali kiragira ddala omuwala yali yeebase bulungi nnyo ku buliri bwe, nga yeebiise n'okwebiika bulangiti waati.
so amasuuka ne bulangiti kati nga womanyi nti omutwe oba togubiise omukyala we yajja oli mutulo weebase omanyi balina ejjambiya zaabwe eno zisala so ekyo nze kyemanyiiko ekyo kyekituufu naye kati kano akafaananyi ke bataddeyo tekamanyikiddwa tekalabika na bulungi tekalaga na kifaananyi nnyo kiri awo okitegeera naye nga biri byakolebwa mu lwatu omukyala olunaku lwe yatta omuwala oyo naye kenyini bbawole yamwekutulirako omutwe okitegeera so weekityo weekiri mwami Kadaama naye kino sikimanyi era nga wooyogedde eyinza okuba nga kyakolebwa oba Tanzania oba Kenya oba Uganda oba wa kuba ensi yonna kyalubeerera abantu basala abakazi baabwe bafuna obutakkaanya n'amutemako omutwe n'amutemako paati yonna gy'aba ayanguyiddwa naye nga si kugamba nti ekyo so naye tunenya bambi abantu abatambuza eŋŋambo abatambuza ebifaananyi ebitagasa kwegamba okumalamu abalala amaanyi n'okutiisatiisa abaana abapya basuubira okujja waliwo oli nga yaza amaze eno ennaku 3 kati walaba ekintu weekityo kimumalamu nnyo amaanyi n'essuubi okitegeera so kyekyo ate era n'ekirala kyenyinza okugamba abaana abalala oba abakyala abalala oba bakadaama nze siraba lwaki ekintu weekityo kiba kinzija ku mulamwa ne bwe mba nga nkirabye ekituufu oli bamutemyeko omutwe kubanga aba avudde ku tteeka lye yasayininga tulina amateeka ge tusayininga ne bakuliiramu ne bakugamba myaka egyo 2 nga byonna obireese obivuddeko okugjako esimu gye bakulekedde naye omubiri gwo nti kugusanyusa kukola biki olaba batugamba n'okusiiga cutex abakyala abamu abeeno tebaagala osiige cutex bano abawala bano bakadaama bakola abaali bamanyira forex bureau ab'ebyula simanyi kwekwe makeup biki ebyo okitegeera eno tebaagalira ddala babyeteekeko okitegeera kati ova e Uganda ng'okimanyi nti gy'olaga kino nakino tebakyetaagayo okitegeera kati gwe lwaki oba okikola wakiri kale oli oba waaba kale akurepinze kuba ezo cases nazo weeziri waliwo we bakwata obukwasi olw'empaka naye ate nze nali nakitegeka mu bwongo wange era nakitegeka nkirina nze oli namala gamba nti ajja nkwasize maanyi okugjako nga nange njagala naye ate oyagalira wa woomanyi nti kyonna ekinaakutuukako ogwo ogenda okufa okitegeera mwami Kadaama kati nze oli waagira n'amaanyi ge nti agenda kunkwata we neerwanako nga wendeekaana okitegeera kuba akimanyi bulungi nti mukazi we takyagala takikkiririzaamu okiwulira naye abaana ondowooza oba nabo baba baalakaasira dda kwegamba omanyi waliwo abantu nga bo balina akasagazi kwegamba nga ye tabeerera waawo nga talina musajja kyova olaba nti abamu bakwata kyukamba bamwekozesa abamu bakozesa butaapu abamu bintu bingi bagenda n'okuva eno nga tebakyamatira basajja ng'omusajja takyamunoza okitegeera naye ate ng'omubiri guno mwangu nnyo gwakutta mwangu gwakugaana ekintu n'ogugamba munnange kino emmere yo teriiwo nagwo ne gumanyiririra ne gumanya ne gukkakkana kubanga kyalubeerera omuntu otambula n'oyita ku bbukya y'ennyama naye ng'ate ennyama oginyumirwa ogirya n'ogenda n'ogula ebinyeebwa oba n'ogula nakati si lwakugamba nti ennyama togirabye oba togirya ogirya naye obusobozi tebuliiwo gumiikiriza mpaka lw'olifuna obusobozi obugula ennyama okitegeera sibanenya naye ate sayidi bbi tulina obbanenyaako okitegeera ffena tuli bantu ffena tuli balamu naye omuntu fubako omubiri guno oguyigirize inikesi ogudde mu buzibu inikesi bakusibye mukomera onookwata bakazi baano
guma omubiri gulagire gutte gujja kukakana gujja kufa. Nze simanyi bantu balala nga bwe baakula abatagumiikiriza emyaka 2 obubiri ng'ate ffe abamu tumaze emyaka 6 emeka. Okitegeera simanyi nabaana gye bajja appetite n'atandika okweseseza ku muntu. Omuntu akwesesezaako mulage feesi ebanja anaaddamu. Okitegeera so sayidi zonna tetulina kunenya bannaffe kuba ne bayibuli etetukkiriza tetulina buyinza busalira muntu musango. Naye mu butuufu ebiseera ebisinga ffe bennyini twereetera obuzibu kubanga abantu bano mu reality kasita ogonda n'ogondera bye baagala abantu bano tebakukolako buzibu. Naye kasita owaganyala n'obalaga amagezi nti oli mugezi awo nga bakutandikako. Ekyo kye njagala okutegeeza mwami Kadaama TV. Okiwulira abantu bano beetaaga weefuule ng'omusiru obeere kwegamba ng'omusiru naye ng'ate toli musiru. Okiwulira nga olaba nti omuntu bakuteeka mu garagi ne bakusuza mu garagi naye munange enkeera ne bukya ng'oli muntu tofuuse motoka. Bano abantu we beetaaga kwegamba n'omulabira ng'eno mu sayidi mira eno mu ango nga tomulaba wooti na maaso direct omulabira mu sayidi mirazizo ye n'alowooza nti tomulaba. Okitegeera so abaana abamu batuuka eno ne beefuula nti balaba nnyo ne beefuula nti bamanyi nnyo. Naye abantu bano tebaagala bo bano abantu ye ayagala akulage nti yakutegeerera. Kkiriza omusiru takusiruwaza. Kkiriza kubanga oba omanyi ky'oyagala omanyi kye wajja okunona. Ntera nnyo ogamba abantu pusi weebeera by'emmese ng'erina we yeeyisaayisa pusi eyinza ogenda n'etuula awo ne w'ogisamba ne w'ogikola otya pusi yeeyongera kugonda tekugirayo magundi gaayo njala zaayo era oyinza okumanya nti pusi terina njala. Okiwulira kuba emanyi nti eyalabye awo eryo kkubo lya mmese egenda kufunirawo ekyokulya. So ngenda ne ŋŋamba abaana abasinga bagondeko babeerenga kkapa. Okiwulira olaba eggaali amaanyi g'eggaali gali mu lujegere. Olujegere olwo lutono naye kasita oluteekamu giriisi oba oyiro oba giriisi ne lugonda bulungi weewuli olabira ddala nga lutambuza eggaali bulungi nnyo n'erinnya n'akasozi lwa bugonvu lwa lujegere luli we lugonda nga lugonvu eggaali etambula. Okitegeera naye munayenza abaana oba abaana bakalwaki oba baali bamanyirira obutasuliramu awo oba kikula ky'abantu nti abantu baakulawo batyo nga bo bawulira baakawalaba ku musajja abeera yakawulira ng'ayagala. Okitegeera nze neebaza ne Katonda engeri gye yantondamu mwebaza kubanga obudde buli emyaka giri nalowoozanga nti oba ndikuwa ekizibu oba ki naye ate munange we najja eno mu bantu bano nalabira ddala nga obulamu bwange engeri yange Katonda gye yantondamu nnungi nnyo kubanga emponyeeza bingi. Nze oli ne bw'atanaasalawo n'atambulira awo mu bwanda g'akasolo ke kanga saaki ndabira ddala nga ntunula ng'atunula ku guntuntu gwesirabangako gutalina na mugaso gyendi kubanga tekinyuma na kunyuma kitunulako nga tekigenda akukolera mugaso. Okitegeera ekyo ekintu Mukama yakitonda kirina obudde bwakyo we kirina okulabibwako ate kirina okulabibwako nga kirina emirimu gye kigenda okukola. Naye kati nze ne woonondaga nga sirina mulimu gwe ngenda akiwa era oba omala biseera ne bwe nkitunuulirako eriiso emirundi emmeka nze sirowooza nti omubiri gwange guyinza ozuukuka mu by'ekisiru ye apetayiti mba nagiggyeewa apetayiti ngiggyewa. Kati abaana tulina kwebeereramu. Okitegeera abantu bano mulimu yes oli ng'akwagala bituufu ebyaddala
ebyaddala nga kwagala ebyaddala ebituufu naye nga bamanyi amateeka gaabwe bagamanyi bo bennyini era abaami eno betunyumyako nabo akugamba bulungi nnyo kubanga bamanyi nti abakyala b'ewaafe fe abava eyo tuli bakatawi nnyo twakulwa bulungi tulina ebirungo kwegamba ekitali ku bano bakyala beeno so kati kyova olaba nti abakyala bawe batweraliikirira nnyo omusajja wajja n'akutesitingako manya kiri aba tajja kukiddira okitegeera kyova olaba nti bo bakozesa nnyo okufumita wakiri oli akufumita n'akaso n'ogenda n'ofiira mu ddwaliro ate bamanyi ebifo byamanyi nti wakufumita awo towona ne we bakola batya tebamala gafumita okitegeera bamanyi ebifo ebiyita waateeba n'akufumita kale ne wobeera mu ddwaliro emyezi 2 oba 3 bamanyi lazima ojja kola ki ojja kufa naye nekikuusa kiki kiki ojja kuddayo ewammwe ng'oli mulamu ozaanye akazanyo ak'ekikulu nga woyagala kakutame n'okutama